Wabale kubeera nga oli ku Bukedde TV mukwano gwange gwe aliyo nayo nakyoli nga bulijjo lunaku lwakubiri program ino badde obimanyi omuweereza wo Mpagi Falidi mbeerawo okuva essaawa emu okutuuka ssaawa emu n'ekitundu ne tusobola okubeera nti tuyiga ebintu eby'enjawulo. Nzize nga nkuleetera ku bintu eby'enjawulo oba gwe ogenda okuva ku programu eno oba omaze okubeera nga omanya biki ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda. Omulundi guno tutambuddeko ne tugenda e Buloba ewali abakyala oba abaami abaaluza ebitooke ne basobola okuba nti bafuna endwemu oba ensukusa ate ne bagigabanyaamu ebitooke nga 50. Naye abaffe ekintu kino bakikola batya? Tambula naye ku Bukedde TV tulabe ensigo y'ekitooke efaanana etya, ye abaffe bagyaluza batya, bakifuula batya ekitooke ekimu ne kifuuka ebitooke bingi, ye ebitooke ki bye bakola. Tambula naye ku Bukedde TV tugende tulabe abakyala abali mu ndeeno bintu ki bye bakola. Anyabo tukulabye ng'osalaasala wano ebintu bingi nnyo obadde osala kyekyo. Sebo wano mbadde ngezaako okulongoosa ekitooke okijjako bye seetaaga nzigyamu keneetaaga kengenda okugyamu endu zange endala ze neetaaga. Era ekitooke kino kyenkoze kyekyampologoma. Kati wano kenzigye munda keneetaaga okutwala mu laboratory okusobola okuzaalisa okugyamu obutooke bwe neetaaga. Ndabye ekintu kingi nnyo naye koggyeko katono nnyo. Kati akoggyeko ke bayita batya mu lulimi olwammwe olw'ebitooke? Kati sebo kano kenziggyemu gye mpita ensigo nga bonna ogenda n'osigula ekitooke era nga bwe kibadde nti omulimu bw'anaagenda gy'agenda asiguleko ensukusa agenda agisimbe. Kati nange eno ensukusa yange gye ngenda okusimba nziggyemu ate yo nze ngizaazise ekyange kiba kyanjawulo okuba oli agenda kutwala ebbanga ng'alindirira paka ekiri kula kizaale nenze ngenda kutwala emyezi bwezi sobola okugyamu ebitooke byonna bye neetaaga. Ekitooke okakasa nti wano wenjijja we wabeera ensigo tugeze ng'ekitooke nga kiramba kubanga gwakundabye okajje wansi eno wabeera emirandira ne wakati wa bagiyita ne wakati wa kyetwandiise ng'ekigo w'omugogo wakati kati wenkakasiza nti bino ngenda kugyamu ensigo kubanga kibadde kitooke kito tekinnaba kussa. Olwokuba kikyali kito kikyalina amaanyi agazaala. Singa kibadde kimaze okussa kitegeeza amaanyi gakiwedde kikaddiye kisobola kijja mundu. Kyogala gamba nti ekitooke ekikulu tosobola kizaazaamu. Olwedde kiba kimaze okufulumya. Ne kino kikyali kito kikyalina amaanyi mangi. Ekyo bula nti nkozesa akantu akakyali akate nnyo kuba nakyo kiba kikuze nnyo. Era kiba si kirungi. Kizaala naye tekiba kirungi yani abaana bikizadde baba banafu. Era nga bwe kibeera nti nno akyali omuvubuka ozaala abaana nga bagumu bulungi naye ate bw'oli bwagenda akadde wanafuwa. Okusinziira akantu ako kojjeemu osuubira okukajjamu endu z'ebitooke mmeka? Kano akantu kenziggyemu nsobola okukajjamu endu z'ebitooke nga 50 oba kisinziira ku bbanga lekamaze mu laboratory lye neetaaga kubanga mulimu ebitooke byenkola nga tugenda bikola nga tobyetaaga mu bwangu obanga omuntu azze n'akola oda ye n'aleeta ebitooke bye nti njagala munzaalisiza ebitooke bino njagalamu ebitooke bwe biti. Kati mba nina okubala ebbanga mwabinsabidde nti mu bbanga bwe biti nina okuba nga mbifulumya sisobola birwisaayo oba nga ndaba nti ebitooke byeetaaga namba yabyo ngimazeeyo tekineetagisa birwisa mu laboratory. Kati tugende mu maaso bw'omala okukasala bw'oti tekiddako? Bwe mmala okukasala bwenti nenkayingiza mu laboratory. Nkayingiza mu laboratory nindeeta ebirungo byange byemaze okutabula kwe ngenda okukatuuza. Bwe mmala okukayingiza maze okukalongoosa bulungi kuba tukayingiza n'okalongoosa bulungi nkabeera nkali clean. Kati wano kino kyenkoze nkikoze era kuba tuli bweru nti singa mbadde mu laboratory mbadde nina okukozesa akambe akalala nga bwe kaseera ngenda nkyusa kuba gy'okoma ogenda ng'okozesa kano akambe kamu kabaako obulwadde bakatambuza okuva eno emabega gy'ovudde ne ngenda nga nkalongoosa nga ngenda nnyongera okuyisaako.
nenkasala okatuusa wano then bwekatuuka munda mba siyasobola kukakwata n'engalo zange wenti nankatuusiza okukateeka mu laboratory mbaako n'akantu kenina okukwasa engalo zange tezikyakola nenduka nkakwata nenkatuuza ku birungo byange kwekatuuzizza oba olusi kyenjagala nyinza okukasalamu wakati nenziira olulimi luno nendugabanyamu emirundi ebiri olwo bayita olulimi lw'ekitooke kati sayidi eno efunye ne sayidi eno efunye amaanyi yonna gyegali nga ngenda ntuuza ku birungo byange okumala ennaku 21 ekaweza ennaku 21 katandika okugenda nga kuno katandika okukyusa kala kayite kala eya green ey'ekitooke oluvannyuma lw'ennaku 21 nziramu naye nkakyusa okajja ku birungo biri nenkateeka ku birala kuba olumanya bikaddiye mulimu ekiriisa kitegeeza kiweddemu nimutooke ku birungo ebirala era kabeera mu laboratory okumala emyezi 6 nenkagenda kakyusa nti kuno kwolaba kuwaniise nga mwolaba ringi muno mwe mufuutuka abaana benneetaaga bali muno obwo mulinganga mu ringi mufuutukamu buli kadoti akamu kafulumu kabamu abaana bameka muno bugenda kafuluma kantu kamu kamwe era kaba katoke kamu kamwe kati banga lekamala buli kagenda kaleeta bad ogenda nokakwata nokasalamu kwenaniisa okutta ekitooke kamaze okufukira ddala katooke kaddeko n'obukoola bwe kamala okuleeta obukoola buli ojja nokasala omutwe bwoti bw'omala okugusala nutta olulimi kubayita okuttira ekitooke bwe mala okittira nekiddamu nekifuubutula abaana abalala bangi kuba ne bwokikola ku kitooke n'ogenda ku kikolo ky'ekitooke wali n'okwata omuti n'ofumita bwoti ekitooke kikifuubutula abaana kyekimu na kino bwomala okubeera nga obuttira ate bumala bbanga kyokulabika nti obugyamu obutooke bw'oyagala yeje emyezi 6 gyenkugambye nti bumala emyezi 6 kati kambale nti omwezi bombo balire emyezi 5 nga sinna kutuuka bukyusa mbuteeke ku kirungo ekirala kyeneetaaga okubanga mbuleetera emirandira kuba gye bumuko mugenda nga butambula bulina we butuuka nga teweetaaga kuba nga bulina roots olw'ebirungo byokozesa kali notuuka noba kati neetaaga roots tewaŋŋamba nti mwezi ogw'e10 neetaaga ebitooke byange nga mmanya nti neetaagayo emyezi emirala ebiri kitundu kusobola nga kubanga nkuyita nono ebitooke byo kitegeeza nina okukyusa ekirungo kwengenda obiteeka nga mbikyusa nga mbiteekako nga bikolayo bitandika okuleeta lutusi mukwano gwange ali ku Bukedde TV mukyala Faith omuwulidde butya bwatusomesa bwe tuyinza okuba nga tuzaaza ekitooke ne tuva mu kutema obutemi ensukusa oba endu y'ekitooke ne tugenda tugisimba mu kinnya naye nga yagamba nti endu emu oba ensukusa emu asobola okubeera ate nga agijjamu ebitooke 50 n'ekino akikola atya yeyambisa amagezi ak'ekikugu n'asobola okubeera nti azaaza ebitooke mu bbanga ate eggere oba ebbanga eritali panvu nnyo atutegeezezza nti bw'amala okusala ekitooke kyaffe kino kitulabye oba wakati nga bwagambye nti bwakyabuluzaamu wakati mu nsigo y'ekitooke asobola okuba nti ng'afuna ebitooke ebisoba 50. Leka tugende tulabe ate emirandira gy'abadde atutegeeza nti emirandira gino asobola okubeera ng'ate nazyo ayina enkola gy'agikolamu oba ebitooke byaffe bituuzeewa naye nga okyali wa mukisa genda bugenze mu ssimu yo gw'ayina ky'obuuza ayina ky'owabula teekamu ekigambo bino lekawo akabanga weleza ku 8338 ate mukyala Faith ojja kubeera ng'oyogerako naye ebinaabisigaddeyo esayidi eyo tova ku Bukedde TV katweyongereyo atulabe ebitooke byaffe wawe bituuse. kakati wetuva amabaafu obumaze okuwezaayo emyezi gyabo 6 kati ne bufuluma bulaga nti bulina roots nyingi kitegeeza naddira nenteeka muno ekirungo ekireeta emirandira bwe mala buteeka ku kirungo kino bumalako era ennaku 21 ennaku 21 era ne mbufulumya ebweru kati wano bubeera butuuse okusimbibwa ebweru kati bwembuleeta wano nembuteeka mu bukopo buno eno ttaka mbujje mu ccupa eno
nembuleeta nemusimba mu ttaka lino mala okukozaako bungi nenjozaako ebirungo bikuba tebyetaagisa budde kirungo kino kuba bwamala obyozaako byetaaga biveeko kuba kakati bino bibadde ngambe nti lyetwalinyisa ettaka kwebukulidde nga buli mu laboratory then budde ddala mu ttaka lyennyini okusobola okuba nti bumanyiira ettaka gyebugenda okugenda kati bumanyiiza ettaka musooka nembusimba mukopo buno nembutwala mu bintu byaffe ali bitujja okulaba nobukulira okumalawo wikisinga 3 naye nga ettaka lino libeera fumbe libeera musa ate nga fumbe kituyamba okutta ensigo ez'omuddo n'okutta obuwuka obuntu buno mukiiko wetuba tubulengera tuba tebwenkanankana kitegeeza nti ow'omulongo biyinza okubanga byasukka obungi owera obungi abufumbo tebyawera okubeera nti tebwenkanankana mukutuuka waliwo obukulu waliwo nobutaali tekiva ku bugamba nti nno ebirungo ebimu tebibadde birungi kiva kuba nti nno bwe buba busalibwa eri babusala nga era tebwenkanankana ngijja bugenda nga buzala kuba mubamu akakulu akazadde obuto obuddiridde kati bwagenda okusala okutuuza kuno kubaako obukyali wansi nekubaako n'obaddewo obukulu obulungi nti akabadde akakulu obulungi kangwa mangu okuwanvuwa ne kaleka akabadde akakyaliwo akato wansi kuno nkasigalira naye nkaba era nkalese lukusi kati mwene ecupa ntuuza obuntu 10 mu cupa ennene mu cupa entonotono nentuuza obuntu 7 kati mwene ecupa anti kati bwemala okuteeka mweno bwemala okujja mu cupa eri gyenagambye kuba kati tugifunye wano kano kamaze okuzaala bwe kazaala kajja ne kazaala obwana bungi kati mu cupa emu nsobola okujjamu ecupa endala nga 3-4 nga ngenda multiplyinga kati bwe ntuuka okusala kano kamukamu ntuuza kamukamu nga njagala lukusi kuba olwo ntuuse okufulumya olwo agenda obukola wano yeetaaga okuba nga ajja kano kamukamu ateeke mu bukopo buno teyeetaaga kugenda nga asalamu nga bava n'akola mu laboratory ono ogenda oteeka kamukamu nobala obuntu 10 okusobola okuba nkakula bulungi kafuna ekiriisa ekikamala bemba nina mu cupa kuba olwo kaba tekakyazaala kasa kaba nkagenza muno kaba tekakyazaala nembujjamu nembutuuza mu nabukola mulukebe bumalamu ekisisatu kakati akantu kano nkasaanikira okwewala obuuka nti okuba nti ebintu bino bweba bikolebwa bibanga bwobeera nga oli mu ddwaliro wali amwana avuddemu engeri gye bamulabiriramu engeri gye baliramu obutooke buno lisiwangu bagamba nti onoogenda okakuzinga bweyagala okaleete kale no wemala obusala ngenda obuzayisa nga bwenagamba nti emala obusala neetaaga otuuka ekiseera nema nga sobola kukwatako nangalo zange buba bwakwegendereza mu laboratory bw'otuukayo mu growth room ebukulira waliyo empewo bufuna empewo kuba mulimu AC bufuna light ayi ne bufuna darkness nti butuuka mu biseera ntugamba nti kati obudde buweze bwe buti twetaaga amatala gaveeko ne bufuna enzikiza era ng'obudde bwolaba nti obudde bubeera bufuna ebintu byonna byetaagisa ebisobola okukula obulungi kati sebo emirandiro egyo egimu bwe kugijjako mba njijjako olwokuba nti kaba kamaze okuva mu cupa eno giba miwanvu nnyo neetaaga emirandiro emimpimpi gyengenda okusobola okuteeka mu kakopo oba olaba bw'ateeka egimu emiwanvu kigenda gisigalira ate bwekatuuka muno kalina okuddamu okweta emirandiro emirala egijja mu ttaka kuba jjukira gyo gibadde muli egikulidde ku kimera kiriisa kirala kibanga bw'osigula ekitooke bw'okisigula n'okitwalirako gyeme kiddamu ekyeta emirandiro emirala nekiddamu nekisimba gino ngikendeeza kiba nga kisigaza butono nnyo ekitandikira okuddamu okusimba emirandiro emipya